Mbaniriza kumwe namwe n'abali ku Mutindo TV, of course nze Mutindo of a writer. Mugamba mutya kansubire muli bulungi. Leero njagala mbabuulire ku ekintu kye muyita best friend. Best friend yani best friend abeera atya era ni best friend wo. Wowulira nga bino ebintu mu bestie wo gw'oyita bestie wo tebiri mu mukwano, lindako muyita best friend akyali mukwano gwo era ssengejja ku biki by'obadde omugamba na biki by'opulaninga naye. Ekintu ekisooka, best friend we muba mumaze emyaka 7 n'oyo gw'oyita best friend wo, waliwo emikisa mingi obwa bestie bwammwe okuwangaala ebbanga lyonna. Ekyokubiri, best friend yoyo omuntu atafaayo kukufiirwa ate eraliikirira nti ajja kufiirwa kuba akimanya abantu abaddala tebabafiirwa era tebavaamu bannaabwe. Ekyokusatu, best friend tekitegeeza muntu gw'omaze naye ebbanga ddene, wabula omuntu gw'omala oba gw'omaze naye akaseera akalungi ak'omugaso era akalina kye kakugattako mu bulamu bwo. Ekyokuna, best friend owaddala temwetaaga kunyumya buli lunaku wadde okubeera mwenna mu buli kaseera. Ekyokutaano kye njagala oteekeko essira mukwano, best friend y'oyo atwala ebizibu byo nga naye ebibye okulaba nga tobiyitamu wekka. Ekyomukaaga, best friend y'oyo alaba obulumi mu maaso go mu ddoboozi lyo ng'abalala bakkiriza era balimbiddwa smile eri ku feesi yo. Ekyomusanvu, best friend y'oyo akubuulira ekintu kyonna maaso ku maaso abalala kye batasobola kugamba wabula nti ne bakugeya bugeya. Nga n'ekisembayo ekyomunaana, best friend y'oyo gw'obeera naye n'owulira ng'oli mutebenkevu, n'owulira ng'oli mukkakkamu era ng'oli mirembe egitagambika, kitegeeza best friend ye musawo wo. Nze Mutindo of a writer, mubeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.